Ebitundu bya Lango, Acholi ne Teso bimu ku ebyo ebize bitagulwatagulwa obutabanguko obw'enjawulo kyokka ng'okulumbibwa ng'abayekera ba Lord's Resistance Army abakulemberwa Joseph Kony kwe kwasinga okubaleka nga bafumbya miyagi. Mu bingi bye baafiirwa mu butabanguko buno z'ensolo zaabwe abalumbaganyize baakuulitanga nazo nga bangi abaalina ente, embuzi n'endiga basigala sseke. Olw'okuba nti bino byonna bigenda okubatuukako nga gavumenti ya NRM yeri mu buyinza, abaafiirwa ensolo zaabwe basalawo okutandika okuteeka gavumenti ku nninga ebaliyirira ebyabwe nga baginenya okulemererwa okubawa obukuumi obugikakatako mu mateeka. Ng'okubanja kwabwe kulemereddwa okuvaamu ebibala, abaakosebwa nga bayita mu bibiina ebibagatta bawalawala gavumenti ne bagikuba mu mbuga z'amateeka nga bagala kkooti egikake ebaliyirire. Mu kusalawo kwa kkooti enkulu kwe yawa mu mwaka 2014, omulamuzi kati eyawummula Simon Byabakama yalagira gavumenti okuliyirira abantu bano nga mu nsala y'emu buli nte kkooti yagibaliriramu $9,000, buli mbuzi $15,000 ate buli mbizzi kkooti yagibaliriramu $25,000. Kyokka gye buvuddeko gavumenti yasalawo okuteesa n'abakulembeze mu bitundu ebyakosebwa era ne kikkaanyizibwako nti buli maka mu bitundu ebyakosebwa gaweebwa ensimbi ezijja mu nte 5 kuba ekiragiro kya kkooti si kyangu kya kutuukiriza naddala mu kiseera kino nga gavumenti ensimbi zigyekubya mpi. Kino n'omukulembeze w'eggwanga abadde ng'akikozesa mu kakuyege we Jazenga ayita. I'm therefore glad that you have agreed on the minimum, the 5,555 in the whole area, and the cabinet will also study the idea of variation. Kyokka abamuvuganya bwe batuuka mu bbendobendo lino eky'ensolo z'abantu bano ezizze zibasuubizibwa okubaddizibwa bazze nga bakikozesa nnyo okunafuya NRM. When you demanded for compensation, that now they have set up a committee to look through it. That's a lie. They are buying time so that you give them a vote and they forget about it. Akwatidde NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuka n'okubategeeza nti singa tebabanja nte zaabwe ng'akalulu ka 2026 tekannatuuka bazeerabire. No vote. No cow. No vote. Also, let me ask you, I know Museveni came and said he's going to give 5 cows to every house. You know Museveni is lying to you. And to prove that he's lying to you, tell him to give you those cows before the polling's day. Kati olunaku lw'eggulo amyuka omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Alupo yategeezezza nti gavumenti yamaze okufuna ensimbi obuwumbi 800 zitandike ku ddimu eri okuliyirira abantu bano. And that 80 billion is going to be spread across Teso, Lango and Acholi to start the agreed position of 5 cows per household in the 3 regions. Kyokka wadde nga ssente zino zaafunise, Alupo ategeezezza nti wakyaliwo eddimu ery'okulondamu abo abalina okuzifuna. A directive has already been issued to all the cows of Teso, Lango and Acholi to start identifying the beneficiaries who will commence the program with that 80 billion Uganda shillings. Wadde nga guli gutyo, waliwo abagamba nti guno gugenda kubasigwa egusoose nga gavumenti erondobamu abalina okuliyirirwa mu nteekateeka eno. Yaleeta wano forms, ne tujuza forms nga bagamba nti mujuze forms babawe ente zammwe. Naye twajuze forms okutuuka Kampala, naye gavumenti eno mu ngeri y'okutusasula esente teyatusasula ente. I look at this as a stopgap measure, a gimmick intended to hoodwink the people of these regions so that they may vote. President wa FDC Patrick Oboy Amuriat agamba kinakuwaza okulaba nga gavumenti esazeewo okugenda maaso n'okuwa abantu ente 5 zokka kweza enkumu ze baafiirwa. The government has decided to continue in the line of restocking. And so I think there has to be a distinction between restocking and compensation. Compensation is paying for what was actually taken away, and in the case of Teso, it's way beyond $1
million cows that were taken away at the time. And the people are not asking for payment with interest. They are actually seeking the actual number of cows that were taken away per household. Bino byonna we bijjidde nga waliwo abantu mu Teeso, Langona Acholi abatisiza obutakombya ku NRM Kalulu singa baba tebabaliiridde ente zaabwe nga akalulu ka 2026 tekannatuuka. Yakwatidde FDC bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Nathan Nadala Mafabi agamba President Museveni atandise kutuukiriza bisuubizo by'abo abamuvuganya asobole okugula obuganzi mu bantu basuuliridde kati kumpi emyaka 40. Obanga tomanye NRM ekopa manifesto yaffe bano bagesinga Uganda bagiwambye emyaka gyonna buli election bwebeera baleeta ebitayitamu. Kyokka singa Museveni asalawo okutuukiriza ekisuubizo ky'ente 5 ery'omugatte gwa makaaka kadde kamu mu 53 mu 1307 agali mu Acholi, Langona Teeso, kitegeeza nti ajja kwetaaga ensimbi ezisukka mu buse 15 nga n'olwekyo obuwumbi 8 obwakafunikawo kulinga kusuula jjinja mu nnyanja. Peter Serugo, NTV, Kusawem.